Ebyafaayo bimaze okubeera nga bikolebwa. Alien Skin, omusajja eyafubutuka mu ghetto ng'asaaga, ono akoze ebyafaayo ebyewunyisiza ensi eno. Njagala owulire mukwano gwange, abafudde, abazilise, bonna mbakuleetedde olunaku olwaleero mu kivulu kya Alien Skin ng'akola likodi. Kubanga ono ekinene ennyo yakayimbira emyezi 8 egya bizinensi. Emyezi 8 wabula akoze konsati essaawa z'agenza okuwera 12 ez'olweggulo ng'emiryango gya Freedom City gw'atasobodde kubeera ng'ojja nga gimaze okubeera nga kigalwawo era nga bw'olaba ng'ekifo kimaze okubeera nga kibooga. Wabula wabaddewo ensasagge y'amaanyi nnyo, poliisi ng'erwanagana n'abantu ababadde bakyalemeddeko nga baagala okuyingira. Jjukira ekifo kino omwaka guno nga guggwako ku Christmas, mujjukira ebyaliyo 26 awo abantu abafiirayo kakati mu kifo kyekimu Freedom City. So poliisi ebadde neegendereza nnyo, wabula ekisinza okubeera nga kyewuunyisa abantu, security ebadde egguluggulu nnyo era abantu tebakomplaininze nti wadde babbiddwako masimu waliwo ekibuze, nedda security ebadde egguluggulu. Wabula abantu 3 kigambibwa nti be bafudde, wadde nga poliisi tenaba kubeera nga evaayo okukakasa ensonga eno eya ddala nti abantu bano bafudde oba tebafudde. Tugenda kulinda poliisi esobole okubeera nga etubuulira, kubanga ffe tetusobodde kubeera nga tufuna omukisa okulaba ku bantu abo, wabula tufunye mawulire naye nga tegannakakasibwa. Kakati tulindeko olunaku olw'enkya bwe ganaba gano gamaze okubeera nga gakakasiddwa nti abantu 3 bafudde, era nja kuba nkoma ku AKTV nsobole okubeera nga nkuwa olugero luno. Wabula nga bo abazilise era nabo babaddeyo. Alien Skin alinnye ku stage ssaawa zibadde nga 4 mukwano gwange ampuliriza endulu netta abantu, wabula nga tenaba kubeera nga alinnye ku stage. Ekisinza okubeera nga kyewuunyisa abantu ye musajja amanyiddwa nga Big Eye. Big Eye alinnye ku stage, balinnye ku stage bambi abantu ne baddamu ne bamukuba obucupa bubi nnyo. Big Eye bamukubye obucupa, abadde ayimba tusaasaanya era ogenda okakkana nga bambi tamazeeyo na kuyimba ng'aggiddwawo ku stage bakanyama okusobola okubeera nga bamutaasa oba okumuprotectinga okubeera nga takubwa bubi nnyo. Naye nga bambi abantu bakyawa Big Eye. Big Eye simanyi kiki yakola bantu, buli lwalinnya ku stage batandikirawo okubeera nga bamukuba obucupa, babanga abamwetegekedde buli stage gy'alinnyako akuba obucupa. Okuggyako stage yali emu gye twalaba eya Kenzo, ku festival ya Kenzo, gwe baamulekera ne batamukuba bucupa, naye ng'ate era afundikira bamusisseeyo badijje nga bamugiddeko ebyuma. Kuga Big Eye ono alinga alina ekizibu ye ne badijje n'abawagizi be. Kakati olunaku olwaleero Freedom City ewuumye ate nga ne Lugogo nayo wajjudde. Kakati mu Kampala abantu bangi Okimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yaga nti mugende mu kyakali buli muntu genda gy'oyagala, era navudde ne nkolera akatami nega nti bw'oba ogenda okwagira Alien Skin genda omuwagire ng'olina ensonga zo naye nga tutaddemu byabufuzi. Toteekamu byabufuzi kubanga munateekamu byobufuzi ojja kuba oli disappointed. Wabula omukwano gubadde mungi nnyo ku Freedom City. Freedom City ebooze. Alien Skin record gy'akoze ye musajja akyasoose okulanga concert mu nnaku entono ennyo neebooga tiketi ne ziggwawo, abantu ne babagoba bugobi nti mulekeraawo temuyingira. Ono alangidde show ye okumala ennaku zibadde 4. Ennaku 4 zalangidde mu show. Wabula onaga nti entebadde concert, agamba nti agenda kukola concert mu Lubiri. Wabula nga abayimbi baddeyo bangi abayimbye, mikwano gye bangi abazze ne bamuyimbirako, era naye azze n'asanyusa abantu. Omukolo ne gugenda mu maaso nga tewali muntu n'omu mukwano gwange atoma. Abantu balaze essanyu, abantu badde balina ennyota y'amaanyi nnyo mu Alien Skin. Wabula tetumanyi oba kino naasobola okubeera nga akikuuma n'agenda nakyo mu maaso okubeera nga akola nnyo n'omukwano gwe bamulaze bw'anaasasula abantu bano bamulaze mukwano. Wabula music we bamwagadde nnyo era ng'abantu babadde bangi nnyo. Abantu batandise okujja essaawa 3 ez'okumakya, zigenza okuwera essaawa 12 ampuliriza ng'ekifo kimaze okubeera nga kijjula era ng'emiryango gimaze okuba nga giggalwawo. Wabula Alien Skin watuukidde wabaddewo ensasagge y'amaanyi nnyo era poliisi ekubyemu ne ku Masasi awo n'ebeera ng'egumbulula abantu abadde batambi bugo. Jjukira nti ekivulu kino kyali kisookeddwa kubeera nga kigaanibwa, naye Abitex yakola nnyo. Oluvannyuma ekivulu kino kyateebwa ne kisobola okubeera nga kikolebwa era kibaddeyo bulungi nnyo era kibadde successful. Omusajja ono Alien Skin jjukira nti wa ghetto youth era abantu abazze ewe bantu ba wansi era show ye
erabiddwa abantu ba mutwalo gumu n'emitwalo ebiri wabula VIP emitwalo ebiri ebooze n'ebeeranga etali VIP nga bw'olaba ekifaananyi ekyo eyo Freedom City live mukwano gwange ampuliriza tewali wantu watabadde muntu era ku luno emiryango gyagguddwa gyonna tekibadde nga luli bwe kyali nti emiryango egimu gyasibwa abategesi oba bannannyini ekifo emiryango gyonna gigguddwa screen zibaddeyo nga obanga omusajja tomusemberedde osobola obeera ng'olabira ku screen naye ng'ekivvulu kibadde successful abantu banyumiddwa nnyo abantu bazze obudde bubadde bulungi nnyo enkuba tetonnye security ebadde eggulugulu Alien Skin bw'atyo bw'ayingidde mu industry n'okubeera nga amenya rekodi nkugambye nti ekivvulu kye ekisoose eky'amaanyi mu myezi 8 kibadde ku Freedom City era ono agikubye n'ebooga nejjula kakati mu kujjula n'abantu ne babagobera ebweru wabula ono amaze kugambya emyezi 8 mu music industry eya business myezi 8 tannaweza na mwaka era ye muntu akyasusa okulanga concert n'agirangira ebbanga ttono ennaku 4 ate abantu ne babooga so oba oli awo nti stand eno gye baakola ne Palaso wadde nga yali ya Palaso okusooka ate Alien Skin yasinze okubeera ng'agifunamu kubanga yafunamu n'endowooza n'ategeka show oba ekivvulu ate era abantu ne bajja ne bamulaga omukwano ne bamwagala nnyo mukwano gwange ampuliriza kakati nno n'oba wefuka nkusaba video nditsoko gimpera ekigalo mpyo subscribe ku channel yaffe tubeera nga tutambula ffe n'obula gwe ayagala okubeera nga osiba dreads mukwano gwange dread enamba y'essimu gy'olaba ku screen eyo giteekako message yo bajja kubeera nga bakolako omwami n'omukyala n'omwana omuto ayagala dread ez'emiguwa n'ezo ez'enviirizo bwe bagamba nti nabo gye ku AKTV bakusaleko ebitundu 5 ku buli 10 ku dread z'oba osibye ne bw'oba oli bweru wa Uganda osobola okubeera ng'oteekako akamessage ku namba eyo oba olina omuntu we Uganda oba mwana wo ng'oyagala bamukolereko era bamukolerako bulungi nnyo kasita obawa endagiriro ey'omuntu oyo gy'ali n'obeera nga munnange bakwasaganya ebitundu 5 ku buli 10 bajja kubeera nga bakusalirako atwebaza abawagizi abazze mu concert eno eya City ya Danger eya musajja waffe Alien Skin ffe tubaddeyo tumuwagidde nga ghetto youth wabula nga tuggyemu politics tumuwagidde nga ghetto youth nga obuvubuka naddala eyo okabeera nga ayingira mu industry eno ate nalaga nti akoze nnyo n'empisa ze zalaze mu bantu empisa ze ennungi wadde ng'endabika ye endala naye ate nenneeyisa ndala enziramu ye y'ebibuuzo nayo ndala nnyo okusinziira ku kyalabikako kale Alien Skin eno alina ekyenjawulo ky'alina ng'omuntu ky'otayinza kubeera nga obuusa amaaso n'obeera nga omwebaza so bwetyo bwegenze ewedde bulungi nnyo mukwano wange ampuliriza era abantu tewali n'omwatomye buli muntu avudde mu mativu nga musanyufu naye nkugambye nti abafudde tuwulidde oluvuvumaawo nti waliwo abafudde abantu 3 naye tetunaba kubeera nga tugakakasa tulinze poliisi ejja okubeera nga etuwa ekisembayo ate era n'abazilise babaddemu naye nga bajjiddwawo mu bwangu abantu bazze mu bungi abantu bakyakadde Alien Skin badde bamwinamu ennyonta katusabe Alien Skin ono atambule bw'atyo aleme kubeera nga addirira mwaba mulaze omukwano mugende mu maaso kubanga kino kyayagala eky'okukuza industry naffe kye twagala mu ggwanga Uganda nti abayimbi abamu bwe bavaawo olaba nti Bobi Wine bamugaana okuyimba ne zireeta Alien Skin so talent zibeerayo mu ghetto zijja zizimba buzimbi zimeruka bumerusi omulenzi mwongere okubeera nga mumuwagira oba oli awo naye tajja kubeera nga aggwamu amaanyi ajja kusigala nga apafominga n'okubeera nga ayongera okuyiya jjukira nti ono likodi gy'alina endala ye musajja akyasinza okuta ennyimba the hit buli wiiki ate oluyimba buli wiiki ate oluyimba buli wiiki ate oluyimba kakati nabo baali bamwogerako amaze okubeera nga abatunga emimwa era n'abasirisa n'abalaga nti ye class ndala nyo ze ekemasa kutimbe kagadula AKTV mukwano gwange kansabe Mukama Katonda akunkumira takumira mpeera akumpere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo bye bye